Mu biseera ebyo nali mbaze okukolayo n'oluyimba olwange nga lwansi naye nga oluyimba olwo lugamba sunda akabina nga bwe tutuuka mu bbaala nga tugamba abakyala sunda ebiseera ebyo ne Bobi Wine yali alina oluyimba lwe bayita sunda nali sinnadda waka mukyala wange n'akitegeera nti nalokose bwe yakitegeera nti nalokose kati bwe natuuka ewaka n'agenda ewa musumba omwe yeeyisingiro n'afumba embizi. Omulabi waffe omulungi owa Salmon Index tukwaniriza nate olunaku olwaleero nga munju ninamu omugenyi waffe akuleetedde obujulizi mukwano gwange bw'otasaanye yadde n'okumisingako bwe tuula okalire genda wali osubscribinge oterere bulungi owulire obujulizi obw'olunaku olwaleero ng'abukutuusaako yenze Nuwampa Gloria Winnie nga nze ngenda okuba nga mbukutuusaako bulungi omulabi waffe nzikiriza nkutuuseeko omugenyi waffe ow'obujulizi ow'olwaleero omugenyi waffe tukwaniriza nsanyuse nnyo nange okunkyaza ku programu eno ennungi ya njagala okwaniriza omulabi waffe omulungi owaku Salmon Index nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno ono nga si mulala amanya nze mcGoodnan Ssemwanga ndi ku mukutu guno okuba nga nkutuusaako obujulizi mu linnya lya Yesu. Omulabi waffe omulungi kati yesaawa Mr. Goodman omusajja omulungi mulabyeko obuklips obungi ng'ali ku kubo ayimbira Mukama ku street preaching mulaba ayimba ku mikolo ndaba nga bingi byakoze mu kuweereza Mukama. Kaakati njagala atugere olw'olugero alutambudde atya olw'obulokole ajja alokoka atya. Mr. Goodman wazaalibwa mu famire ya mwami na mukyalaani mwazaalibwa baana bameka era mwakula mutya? Njagala okwebaza Mukama nze gw'olabako oba gw'owulira nkugambye nti yenze mcGoodnan Ssemwanga oyinza okumpita Evangelist Goodman Ssemwanga kyonna kyoyagala. Nzaalibwa mu famire ey'abasiraamu jjajjange Alhaji Sonko Dirisa ne taata wange baali bamuyita omuzeeyi Abudu Ssemwanga. Nebaza Mukama nti nazaalibwa eyo ne maama wange nga bamuyita omukyala Saala Nalugwa. Yes, be banzaala. Ojja ndinga awulidde nti abazadde bo basiraamu ojja ovaayo otya mu busiraamu bwe bakuzaaliramu otuuke mu balokole ku stage kutuuka ku stage eneetuuka n'okuba ng'oyimbira ne ku makubo obuulira enjiri ya Yesu Kristo? Ekiseera ekyo Katonda yankwatirwa bukwatirwa kisa era Bayibuli nga bw'egamba nti Katonda be yamanya era atuusa akaseera n'abanunula. Hallelujah. Nga bwe nkugambye nti nazaalibwa mu famire eyo erinnya lyange ery'obusiraamu actually yenze Saifillah. Osobola oliddamu? Saifillah. Yes. So nazaalibwa mu famire eyo nenekanga ng'omuvubuka sijja kugaa nti okusoma nasoma era obuvubuka bwampalulaawo nensooka ebyokusoma mbigaana. Wabigaanira mu kiraasi ki? Nabigaanira mu kiraasi awo eza wansinsi. N'okuba ku bulooka awo nenyingira emirimu gyonna sirina mulimu gwe sikoze. Ate okuzaalisa kwo wazaalisiza? Kugambye sirina mulimu gwe sikoze nazaalisaako embuzi. kubanga nalundako embuzi. Wuliriza tuula okalire mu nju tuyinamu omwami omulungi gwe bayita Goodman ate yali omuyisiraamu n'akyuka wuno ali mutubuulira engeri gy'atambuddemu olugendo lw'obulokole. Kaakati tutuuse ku ssalina ery'okuba ng'ovubuse otandise okukola opambana kano okolako nsiika capati mwebyo mu mbeera bw'etyo nga sinnaba bwe namala okusoma bwe nti
olwomaze okusoma class kije twagala nadulopingirawo awawo wansinsaawo era ekyanzijayo mu mbeera bwetyo nti jjajjange yali yatraininga yali yatwala batabani be bempita bataata bange nga yabatwala e Saudi Arabia ne bayiga eddiini nga bo bakambwe ennyo mu ddiini kati nga bakuba kibooko ng'ate gwe toyagala ddiini toyagala ki eddiini twagirimu naye nga baagala okutuyigiriza eddiini nga bakuba bukubi tewali byakisa tewali byaki bayibuli awo Katonda affe ate gyava abeerera omulungi nti ye wakisa tebakuba ate akuyigiriza kyalina okuyigiriza amunange nga bakuba kibooko nga zinsukako nga nganze bino sigenda bisobola nga mbiddukamu ewaka nga atandika kupambana nansi nsiise chapati bino byolaba abaana abo abeerukayo awo abaana abawa abadduse emmere ku makubo abo chapati mandaazi kwokya nkoko ebyo mbikoze ntunze chapati njokyeze enkoko byonna mbikoze obubbi bwo saagukola ogwo saagukola era siri gukola muze ekigwe wakola gwogamba nti naye bannange singa teyali Katonda guno omuze mu biseera ebyo gwe sanduguvuddemu kwe kunywa enjaga nanywanga enjaye nga n'eddiini tensobola na bwe namala okuva ewaka nga olwo nfuusa omuvubuka myaka 12 13 nenziruka nengenda bayitayo Lubaale nembeera ngeeyo nga gyensiikira chapati nenvaayo nengenda enyihanga ero lyonna tuli mu kkubo limu bweriti kati eyo gye nava nenyingira Kampala bwe nyingira Kampala nembeera mu Kampala nga nzanya kaliyoki nga bwe ntunda n'enjaye emisana ng'emisana ntunda njaye ekiro nzanya kaliyoki ogijja waggwe enjaye ffenna tukimanyi nti kyekintu kye bakusanga nakyo ne bakukuba wano oba ne bakusiba wano basobola okusiba naye kati ffe abaali ababanda abayaaye era ng'omanya wawo ogijja kubanga ffe twabanga ne geto zaffe nga tumanya nti wano weeri wano teriiwo era nga nze engeri gye ngitundamu nga ngikwata n'engizinga sitiiki zange ne zibaawo ng'olredde empakinge olw'okuba nali nasiba dreadlocks kati nga nze ntundira mu nviiri ng'osanga nsibye ekituutwawo ekiti eky'enviiri naye nga munda omwo mulimu njayi kakati mu njaye eyo Mr. Goodman wafunamu kuko kasente n'ogamba nti nze nalabikanga bulungi engeri ekindi yali business yo right n'ogamba nti nafunamu ekitanda oba nagulamu embuzi mu njaye eyo kiki ky'osobola otugamba nti kyo nakikola mu njaye eyo amazima gali nti mu bizinensi y'enjaye sina kye nakolamu okuggyako okweyongera okufiirwanga obufiirwa obulamu bwange kubanga buli lwe nakolanga omulimu ogwo nga tosobola kuŋŋamba nti nguze ekitanda kuba nali sibeera nanzekka nali nsula wa sisita wange nga njaye tosobola kufunamu sente zigenda kukola ki kubaako kyeweekolera ng'era mbeera wa sisita wange kati nali mu kaliyoki nali nzanya kaliyoki nga tutambula bino neeri tuzanya mu mabaala awo nga naye bwenzirayo eka taata nenyumirizaamu nga bakimanyi nti omwana muyaaye kuba nali nasiba enviiri dreadlocks ezo nga nungi zirabika bulungi nga buli lwentuuka ewaka nga taata nenyumirizaamu aga wallahi ekyana kigenda kuba kyakabi kino tugenda kufuna omwana ow'amaanyi mu ggwanga nga taata nenyumirizaamu naye taata weyanjagalira ensi esobola okwagala ng'oli bubi nga ye eraba oli bulungi naye nga obulamu bwo gw'olaba bugenda buzikirira abantu ne bakuwaana ne bakwagala naye nga kye bakwagaliramu oba kye bakuwaaniramu kikutwala mu kuzikirira naye mu biseera ebyo nalina mu bbaala nga ebiseera ebyo nyambala ng'omukyala nengenda okuzannya kaliyoki ebiseera ebyo waaliwo omukyala baali bamuyita Juliana nga bayimbye ne Bobi Wine akayimba kaabwe maama w'abaana nga kati kenyambadde ngenda kuzannya nga nfaananira ddala akawala kennyini ngera bwe nyambala bwe ndi nfaanana omuwala bandi mu bbaala ntudde bwenti nga bwe ntudde wano ku katebe ngenda okuwulira ntulira kakamunguluza akatonotono omaze okuteekamu n'enjaye kwolwo nali sinywedde nali ndi soba nali sinywedde kati mba ntudde bwendi ngenda okuwulira nga kamunguluze kaze ne kankuba wansi
mba ndi wansi eyo ngenda okulira nga ninga ali mu kinnya abavubuka be nali nzannya nabo ne baga baaba leero yakubiddwa leero nga mukubye nnyo ngenda okulira amaloboozi nga gogerera eyo waggulu nga nze ninga ali mu kinnya ne kyenzijukira ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti ke kaseerako ak'okulokoka olwo mbadde nga mpita ku kuruseedi awo ewaffe ekitintale nga mpita ku kuruseedi musumba Peter Mutebi yali agitegese ng'emazeewo emyezi nga3 nga naye mpitawo buli lunaku mpitawo mpulira abalokole bye boogera bye bakola tebitegeerekeka byabalalu ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba ogenda kulokoka nga mmaze okwambala ngenda okuvaawo wansi awo bansitulawo nziramu ntuula bulungi neŋŋamba eyali maneja waffe nti naye omanyi sigenda kuddamu kuzannya kaliyoke nga lwaki ye nambuuza lwaki ne mugamba obulamu mpulira bugenda ne mugamba ngenda kulokoka naaseka naŋŋamba gwe tosobola kulokoka kubanga nze nali njagala nnyo kaliyoke n'obulamu bwange nga njagala nnyo amazina nga nzina nga nyinza okuba dansi n'ogamba omusajja bannange naye Mr. Goodman mukaliyoko oyo yenna tewayendako kubanga abo bantu baba agenda n'abateekako kifeva nga n'ekitooka osooka kinyeenya n'owulira amala kati ebiseera ebyo mukaliyoko kyenzijukira nakwatanga abawala babiri bwendi kubanga sisita wange yakolanga kiro nga munju nsula munzekka kati nankwata abawala babiri bwendi nga tugenda twebaka ewaka kuba nabo oluusi abamu ba tebalina wakusula nga tubeera n'abakyala buli ssaawa nate kati yali omusiraamu obimanyi bakyala ku bakyala yes tewazaalayo ku baana ab'emirembe egyo era neebaza Katonda nti mu biseera ebyo byonna bye nakoleramu effujjo n'eddalu saazaala mwana bbali amiina twebaza Mukama bannange omulabi waffe oli ku mukutu baguyita Summon Index obujulizi tutuno tukyazizza omwami w'amaanyi omwami wa Katonda atuwa obujulizi era ali mutubuulira yayitawo atya yabiraba atya ye mu lugendo lw'obulokozi yalulaba atya soko ogenda mu kanisa ogenda mu conference ye wamwe balokole kati awozaawo ki kati mu biseera ebyo nali mbaze okukolayo n'oluyimba olwange nga lwansi naye nga oluyimba olwo lugamba sundasunda akabina nga bwe tutuuka mu bbaala nga tugamba abakyala sundasunda ebiseera ebyo ne Bobi Wine yali alina oluyimba lwe bayita sundasunda kati naffe nange nendeeta oluyimba nali ne brother wange ne tuleeta oluyimba nga baluyita sundasunda nga lugenda sundasunda gwa akabina sundasunda nze ndabeko nga bwe lutyo bwe luli nga nabo basunda mu biseera ebyo nkuddirayo wali nempulira eddoboozi eriŋŋamba ogenda kulokoka neŋŋamba maneja waffe nze ngenze kulokoka era nenkwata costumes zange nenzizza mu nsawo nenfuluma mpola mpola naye ng'ebyokulokoka byo bye wali oyagala oba byakugwako olw'okuba nti wawulira kizzeebuzi nga kiva mu ggulu nali sibimanyi era nga sibyagala kuba nali musiraamu nali musiraamu ate nga n'eddiini ngitegeddeko akatonotono kuba nagenda okuva mu ssomero eri nga batuyigirizaako zikulu wallahu ahadu allahu samadu nga n'okusaala okumanyira miyalidi walami yuladi walami yakullahu kufuwan ahadu ebyo nga mbimanyi ng'era mbisomye nga n'okusaala nsobola okusaala so nenyingira nenfuluma ebbaala nenkwata ensawo yange costumes nenziteeka mu nsawo nenfuluma ebbaala nenzira ewaka kati mbanzira ewaka eddoboozi nelinga togenda kwebaka ddayo ku kuruseedi wali we wagirabye naye ngenda okudda ku kuruseedi ng'obudde buzibye essaawa 6 za kiro ngenda okutuuka ku kuruseedi nasangawo abavubuka abalokole ne baŋŋamba tusobola okusabira n'okola ki n'olokoka abavubuka ne bagamba munsabire ne bansabira ne baŋŋamba olokozi naye saakitegeera nti ndokozi kati enkeera waalwo ku luseedi yali etandika akawungeezi 10 nenzirawo
nendaba abavubuka engeri gye bazinamu gye bazannyamu ne ngamba olwo ttiimu yo eri yonna ogitadde emikwano kubanga tulaba kati olina emikwano gye wayina luli yonna ogisudde ye gy'osula ogenda kuddayo like tunnyonnyolawo emikwano giri egyeri nagireka era navaayo nga baseka nga bagamba oyo mumuweeyo ennaku 2 ajja kukomawo mukalyo kuba engeri gy'abadde akubwamu engeri gyanywamu sigala engeri gyanywamu omwenge ffe ebiseera ebyo twakwatanga obwenge buno buloyo vodika ng'okanyiga mu matama supidi nga kaggwawo ng'okwata n'opanchinga n'okwata soda n'oyiwamu buwalagi nga 5 n'onywa ng'ebyo byebitukuba n'oyongerako enjaga n'oyongerako sigala ng'ebyo byebinkuba kati ngawe emikwano ogitadde emikwano nenjita kati awo n'oyingira mu kanisa sinayingira kanisa bulungi enkeera lwalwo nenzira ku kulusedi ne babuulira enjiri ebiseera ebyo musumba kiganda yali kulusedi ng'abuulira ne bayita abaagala okulokoka noddayo gwakubiri nenyambuka ekituuti nga nenjayi enjirina kubanga nagiterekanga ewaka negenda nenkwata enjayi yange nemugamba musumba bwonsabira Yesu nanzijjako enjayi eno namponya sigala namponya omwenge ngenda kulokoka ebyaddala musumba nange ngenda kusabira era byonna ogenda bireka nenyimirira ku kituuti nansabira neninda ngwe saagwa nenga leero bansabidde kweri n'ekiro saagudde ne kakati sigudde ng'ate ebyokugwa wali tobyagala ate nali njagala ngweko at least nga ndowooza bano basabira ne bagwa be balina amaanyi ne ndowooza bamusumba talina maanyi nga buli bwe bayita gwe baagala okusabira nze nzija nga bwe ndaba sigudde nga ndowooza omusumba talina maanyi naye lwali olwo Mukama n'aŋŋamba ngenda kusumulula nawulira ddoboozi nga lyogera nange ngenda kusumulula era ngenda kufuula wa ddembe kati olwo mu kusumululako ekitegeezaawo wayiseewo akaseera ewammwe tebanategeera nti walokose tebana like mu mbeera bwetyo kati nkuddirayo wali emabega nti we namala okulinnya ekituuti musumba nansabira nendokoka nenzikirira wansi neŋŋamba omukyala eyali alidinze puroguramu nemugamba madamu nsobola okubakubamu kwe kuyimbamu ninawo akayimba kange njagala bakubamu ng'olwo njagala bayimbira kali sunda nga kenjagala bayimbira omukyala naŋŋamba mala kuwulira mu luyimba lwo nansaba oluyimba era kyeyo ensonga lwaki nkubiriza abalokole bonna omuntu bw'ajjanga ku kulusedi oba ku mukyaki n'akugamba njagala kuweereza soka owulire ku nnyimba ze biki byagenda okuweereza nga nze njagala bakuba sunda mpozi sunda akabina nga gwe kwoyagala oteeka ku conference nga nze kenjagala okuba ku kulusedi omukyala n'akawuliriza naŋŋamba ojja kudda enkyoyimbe naŋŋamba naye ojja kufunayo oluyimba olulala luno tebaluyimba kulusedi nammalamu amaanyi nembanga nafuwa naye saanafuwa nenkya nenkomawo kati bwe nali kulusedi awo ddoboozi nejja neŋŋamba agenda osaleko enviiri negenda nensala enviiri naye we nazisalira ate we nali nzikolera wennyini ne banga enviiri osazeeko zaaki amaanyi wagajjawo agawulira eddoboozi era gwe wategeera otya nti lino eddoboozi lyempulira serious ye gwe wali omanyi nti biri by'oli mu sitaani olwo omaze okwawula nti oli sitaani ekirala eddoboozi ojja otegeera otya nti lino eddoboozi eriŋŋambye ye Mukama kusinziira ku buyaayi bwe walimu okusinziira ku buyaayi bwe nalimu amazima gali nti abantu abali eyo abakola ebintu ebimu babikoowa naye abamu tebamanyi kkubo lyakukwata abamu tebamanyi kyakkola naye nga bayibuli nga bwegamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza Matayo 11:28 amazima gali nti abantu bakoowa naye tebamanyi kkubo lyakukwata nali sinnayawula oba ddoboozi lya Katonda oba lya Sitaani lye lyogera naye nze nagobereranga ddoboozi kubanga lyali lyogera nnyo era nga mpulira liringa lyeddoboozi lye neetaaga okuwulira nga likyusa ku bulamu nga likyusa obulamu nengenda mu saluuni nensala enviiri nimala okusala enviiri ne batandika conference
conference ne batusomesa abasumba basomesa ne nga nweredde mu kanisa jjukira ebiseera byo nali sirina omulimu gwe nnina gwali gwa kaliyoki gwe nali nina gwali gwa kaliyoki ate olwedde gumaze okuggwawo n'ogwenjaye nagwo gulekeddaawo sikyagulina kati nensigala ewaka obulamu nga buzibuwala abakyala be nalina mu kaliyoki bonna nga mbavuddeko bonna mpulira buwulizi ddoboozi nga linga kati ekyo kireke kati ekyo kireke nenkireka so nali ndi awo eddoboozi ne lijja nali nawasa mukyala wange nga namuleka yewaka ewa maama wange Mbalala mu biseera biri ebyo ebyenjayi oba kuno okulokoka mu biseera ebyenjaye nga nalina mukyala wange namuleka Mbalala ewa maama eddoboozi ne liŋŋamba ddayo okime mukyala wo obeere naye wano nenzira eka nali sinaddayo eddoboozi ne liŋŋamba genda ewa sisita wo agenda kuwa transport nzijukira bwe natuuka ewa sisita wange teyambuuza na bigambo bingi yaŋŋamba obwedda nina wano emitwalo 3 naye nga njagala gikuwa sisita wange omulala atali oli gwensula naye olaba Katonda byatandise okukola yes nagenda okulaba nga akutta emitwalo 3 ng'agimpadde neŋŋamba bannange nogamba obulokole sijja buvaamu nze gudde yes ebiseera ebyo Mbalala baali batwalirawo emitwalo 2 neninya nengenda Embalala nentuukayo nenkima mukyala wange kati mu biseera ebyo bwe namala okuddayo ewaka nali sinadda waka mukyala wange n'akitegeera nti nalokose bwe yakitegeera nti nalokose kati bwe natuuka ewaka n'agenda ewa musumba omwe yeeyisingiro n'amugamba njagala kulaba bba wange oba yalokose ebyaddala n'afumba embizi nkufuna naŋŋamba mwami mukyala wange mukyoli naga mwami yange nze yawulidde nti gwe yalokose mwami yange ddala yalokose byaddala nemugaa nalokose nagamba waliwo nvanze gyegenda kufumba gwe mwolya nze ng'ategeera nti gwe yalokose byaddala omukyala n'afumba embizi nendi nva gwali mulundi gw'ogusooka oba gwali omulundi gwange ogusooka naye olw'okuba wali omaliridde nogamba nze ndokose nendi enva kati sisita wange n'akitegeera nti nalidde enva embizi n'akubira taata n'amugamba Ssemwanga yalidde embizi taata nagaa sitagafuluma wanayo omwana afudde taata nagaa tebaddanga wano netugenda netubeera ne mukyala wange tugobeddwa taata n'agamba jjajjange n'amugamba ne Ssemwanga yalokose ne bagaa taddanga muno okulinnya wano akaseera katuuka akaseera bwe katuuka netudda netubeera ewaka ne mukyala wange tubeera wa sisita wange ne sisita wange naye n'atugoba n'agamba sibeera nabakafiiri olwokola mulimu kyoli ebbanga nali sinnafuna mulimu gwe nkola ng'omu kanisa ogenda n'osaba mu kanisa ngenda nensiibayo nensaba kati mu kaseera ako olw'okuba nali mu kanisa nga sirina mulimo n'abayaaye we baafunira amagezi g'okunziba nali ntudde bwe ndi mu kanisa ne wajja omuvubuka n'agamba muno mulimu abavubuka abatakola olaba bwatuukira ku nze mwennyini atakola ne mugamba nze njagala okukola naŋŋamba leeta emitwalo 5 nkutwale mu kampani yaffe mu Australia bagaba emirimu nali sizirina nga nzirayo ewa sisita wange oli nga mugamba sisita omanyi funira emitwalo 5 nafunye omulimu nga ŋŋamba bagenda kubba abo bayaaye ne mugaa tebasobola kunziba ndi mu kanisa ku sentence kwata nga nziwa omuvubuka nga ntwala mu Australia tutuuka ku ofiisi ng'ayingira ofiisi nga bwe yandiyingira wano n'abagaba naye ndeese omukozi agenda beera tukola naye wano ekibiki sente mazo zimu yayitamu buyisi n'agenda sente ng'aziridde nentuula okuva ku makya mpaka ssaawa nga 8 ng'olinze omulimu ninze omusajja ngambye ogenda kukola wano omusajja teyadda mbuuza bali banne baŋŋamba ffe tetumumanyi tumulaba bulabi naffe tetumukola ki tetumumanyi ne baŋŋamba bakubbye
oddayo ku kanisa nzirayo ku kanisa ntandika ntudde olwo nga tuli mu myaka emeka omwo tuli mu 28 ngamba jijo 28 28 mu biseera ebyo nfuna era akalimo kali mu Australia ebiseera ebyo nali nkola ne engineer Brian ebiseera ebyo twali ne engineer Brian nga ye engineer waffe w'amasannyalaze nga nze nkola binika mu aluminium hollowware nga engineer waffe nga nkolera 3,000 ne engineer Brian nga akolera 3,000 erabisa fenna ebiseera ebyo twakoleranga 3 naye nga nina otambula nva ekitintale nzije mu Australia nkole ate batusasula kawungeezi kasita mmala okukola nga bakuwa ebinika nga baga ogenda kukola ebinika 1,500 olunaku naye ng'ozikolera 3,000 ati ng'ekyemisana ogenda lyako 1,000 ozeeyo eka 2,000 munange obulokozi awuyingidde tutandise okusaba tandise okunoonya Mukama mandyawo Mukama nampa oluyimba baluyita wazazi wazazi wako waweza wakakuacha lakini Yesu haweza kakuacha Yesu wewe unipenda Yesu wewe unipenda sina mwingine Yesu ananipenda nenyimba oluyimba oluswayiri ojja oluyigira mu luyaye mu awo mpolampola mu luyaye nga taata wange nti yali mujaasi nga tubeera mu mabalakisi embuya ebombo nga tubeerayo wonna nenyimba oluyimba bwe nayimba oluyimba olwo nendaba Katonda nga engeri gye nali nzina amazina mu bbaala gonna nga galeeta mu kyaki nga bwenzabe nti nga abantu banfuwa sente nogamba wano sivaawo nga tufuna ekyokulya ne mukyala kati sawange bwe yatugoba ku mabbali ge wennyini nenfunawo akayumba ka mitwalo egi 5 mwe nabeeranga naye nga mu nju tetulinamu yadde omufaliso tetulinamu yadde blanketi wabula nga ninamu ekijaketi kyange bino ebyabasecurity bye bambala ekyo kye nabeeranga nakyo era kye twayalangawo ne twebaka nga temulina kaana nga ebiseera bye twalina ka bebi twalina bebi waffe omukulu kati ali 17 nga twebakawo nga ngenda nenkola oluusi zendese ne tukola gwakulya naye kyenzijukira era we nalabira amaanyi ga Katonda we siryerabira nali tukyali awo tetulina kyakulya nempula eddoboozi nga linga mbafuluma ebweru nenfuluma ebweru ngenda okutuuka ebweru wenti nga waliwo omukyala asudde emmotoka mu kinnya naye ng'abayaaye we bali bangi bamugamba madamu tugijjeyo ne mugamba madamu motoka nsobola ogijjayo madamu n'abagamba mwenna muleke ono yagenda ogijjayo nogamba kakubye nga bali bamugamba 2,000 ne mugamba madamu ojja kumpa 3 nkugireyo mu motoka nga simanyira bwe bavuga mu motoka naye ekisa ekyangwako essaawa eyo sikimanyi nga nkwata abavubuka 2 nga mbagamba mugenda kunnyambako muteekeyo ebibaawo n'amayinja nze nyingire nzijeyo mu motoka olw'okuba nali mbeddeko mu motoka nga ndaba bwe bavuga bwe bakola ki nayingira mu motoka nenteekamu drive speed nalinnya ku muliro omulundi ku mumoroka nevukayo katonegire bwetebinoke nevubukayo mu kinnya omukazi naga webale nampa emitwalo gyange 3 nenkwatako omutwalo nenguwa abavubuka nenzira waka mukyala nemugamba ndeesi Mukama akoze netulya mu biseera ebyo ennyumba nennema okusasula emitwalo egyo 5 landiroodi najjako ebbaati netulemeramu najjako ebbaati netulemeramu nentandika okwebuza nga Mukama nga nalokose kutereera ebintu nga byeyongera kwonooneka bwe yajjako ebbaati nennemeramu n'ayita bakyamani n'abagamba ono alemedde mu nnyumba yange najjako eddala era netulemeramu najjako oluggi tulinamu bebi
baneiba ne bagenda bagamba poliisi nti Land Road agiddeko abantu ate balinamu bebi. Poliisi nejja neetabuka negamba Land Road lwaki ogirako abantu embaati ng'ate bajja kusasula. Kumbe nazaako ebbaati nazaako n'oluggi. Ebiseera ebyo mukyala wange yali atereseeyo abakyala muli bazibu. Yali kuzina esatu ebbiri zendeeta nga yatereseeyo. N'agamba naye omanyi engeri gye tuli gundi yaffe omulimu gwaffe nga guli gwa chapati tusiike chapati. Ne tuteekaawo mu maaso tusaba Land Road ntumugaa twagala kusasula bulungi naye tuwe ekifo ky'omu maaso tusiikiremu. N'atuwa ekifo ne tusiika chapati. Chapati nekola. Netambula ng'olunaku tuyinza okusiika katoni namba. Mukama n'atubeerera mulungi ne tutandika osasula ennyumba. Netugulako ku mufaliso. Obusepiki awo. Awo obusepiki nali nkola mu indasitule yange ambuleeta. Nga sibubba. Kuba nali mulokole nga sibba. Ng'era nti ekibi nti okubba. Nga bwe bagirawe bati omwaka guba gunaatera okuggwako ne batuwayo akadazini k'essepiki. Binika biki ebyo byo nga tubireeta. Munaye Mukama n'atubeerera wa kisa ne tubeera bwetu mukyala wange. Kati obulamu ne butereeramu ayongerako ku baana mwakola mutya? Nebaza Mukama nti era mu biseera ebyo omanyi embeera temanya muzira. Oba ennaku temanya muzira. We twasuliranga mu mpewo ng'ekifo ky'okukaaba amaziga ng'omukyala bw'aba akaaba omukwatako n'omusirisa n'omuga munayisirika. Ate mugenda okumumala omusirisa nga olw'embeera ng'ate temufunye ka bebi. Ate mwongeddeko. Twongeddeko. Tuzaddeyo omulenzi awo. Tuba tukyali awo. Obulamu butambula. Mu kaseera ako nfunye omulimu omulala ogw'okulongoosa hositeero. Kati omukyala mulese ku chapati nze ngenze ku hositeero. Ntandise okulongoosa nga bayinza okukwasa fulo 2 namba rooms nga 35 zonna zirongoose. Nga bwe tusaba bwe tweyongera okusaba Mukama n'abeera mulungi n'atuwa ku ssente. Mukyala wange naye n'abeera bulungi nange ne mbeera bulungi n'abaana ne babeera bulungi. Amiina bannange abalabi baffe aba My Testimony tuli mu kulaba obujulizi wayitawa. Kiki ky'ojjukira n'ogamba naye singa teyali Mukama mu mbeera eno bammize bwegiti sandigivuddemu singa si Mukama kino kyendi teyandibadde nze. Tuli mu kulaba obujulizi obwa mcGoodnan ali mutulaga engeri gye yali omuyaayi ebintu bye yakola byonna bye yayitamu. Gw'omulabi waffe oyigamu ki? Oyigamu ki gwali eyo? Nti ne bwe yava mu buyaaye still yagamba nti sijja kukola ki? Sijja kubba nti ekibi. Era yafuna amagezi agawula amaloboozi. Era owuliriza nti amaloboozi ge buli ddoboozi lye yawuliranga n'alugoberera waliwo ekyakyukangawo. Gwe ddoboozi ki erikugira? Era bw'erijja oligoberera oba toligoberera? So kaakati era mu mbeera bwetyo ne tutandika okukola Mukama n'atubeera mulungi. Nali ndi awo nenfuna era akalimu akalala ndi Katonda nanjigiriza obwa maketiya. Nentandika nga okumaketinga ebintu amasomero biki ebyo bwe bityo online kuki nga ndeeta idea nga nkusanga olina business nendeeta idea nenkugamba bwe tukuba brochures bwe ziti nenzitambuza tusobola okufunamu. Nali ndi awo Musumba wange yennyini n'aleeta idea eyo era twali tunyumyawo ne twogera ku idea ya brochures. N'agamba ayina essomero eryo tusobola olikolera brochures ne liyitamu. Nampa brochures nentandika otambuza brochures nenfuna abaana awo tutambuza brochures essomero ne likola bulungi. Nampeerayo ddala omulimo. Essomero baliyita train up a child. Nenfunirayo ddala omulimo n'olwaleero gye nkola.
banange mukama nga mulungi eyo ovudde mu bya chapati ovudde mu byaki kati ofuuse official kakati oyingira otya enjiri y'oku street ndabye obu clips bungi nga butrendinga ng'oli mu kusensula amazina walinga kati ebbina balinyenyeza eno mu kristo ojja otya ofuna obuvumu nga tekiba kyangu ku mulembe guno okusanga omuntu ayimirira ku kkubo mbu aweereza era mu biseera bwe bityo nali sinnakitegeera bulungi naye ngenda okulaba mba nebaza empula eddoboozi liŋŋamba genda ku luguudo obuwulire enjiri nga nze ndowooza byakusaaga nengenda mbadde nkyayagala okuddirayo emabega nenyimbawo ennyimba bbiri endala olulala baluyita mukama akyusizza obulamu bwange nenyimba mukama akyusizza obulamu bwange yesu akyusizza obulamu mukama akyusizza obulamu bwange era wendi kati nze neebuga ebyobuyaye nabireka sikyali sigala nenjaye sikyakuba amanya gali gampitwa gonna yagajjawo mwebaza nze okunyamba singa mukama ate yanyamba ab'emikwano nali nzaye kubanga nze bwe nanywanga enjaye nga sikyasobola nti nongiveeko ate raba bwe nakona ng'essada limpaga nti nonwane naye ate bwe nalwananga mukomeranga zeeyo gyemba eyo setani gye yansibira n'emirembe yagimalako yesu wange gye yansanga nansumulula ye yanfuule mukwano gwe akayimba banange kalungi nenyimba oluyimba olwo era nalwo ne lunkolera bulungi mu kanisa ne lunkola bulungi mukama nayongera okuggulawo enzigi obulamu ne bugenda nga bukyuka kati bwambuuziza ku kyenjiri nyingira ntya ku luguudo okubuulira enjiri era mu biseera ebyo nentandikwa nga okupangisa buzindaala abo nembuulira nga enjiri mpola mpola nasookera kamukalakaasa nengendanga ku Potibero eyo nembuulira enjiri waliwo mu Katooga awo ekireka nembuulira enjiri nga sinnabitegeera naye olunaku lwakya mukama nange ngenda kutwala ebweru naye ngenda kusomesa nina byenjagala okusomesa nali ndi awo ngenze nkoze passport mangu nnyo supiidi passport ewedde njitute ku kampane bangambye ate gwe tukwetaaga njibawadde bangamba ogenda kudda oleete $8,000,000 tukutwala ebweru nga $8,000,000 siziwuliranga nako nga sizirabanga nako munange ekiseera kyatuuka ne bankubira ne bangamba visa yo ezze leeta $8,000,000 ne mbaga sizirina naye mu biseera ebyo nali mu kusaba okw'amaanyi nali mu kusabanga kw'amaanyi nali ndi awo ne bampita ne baŋŋamba enkya ogenda bweru nga $8,000,000 toyina sizirina ne baŋŋamba ogenda ne ŋŋamba mukyala wange ne mbaga bano abantu oba bagenda kunziba be bamanyi kasita tewali kye bagenda kunziba ku sente sizirina banabba buno obugoye bwe nnyambadde kaŋŋende ne ŋŋenda munange bwe natuukayo kampane ne baŋŋamba ogenda ku kisaawe naye omuntu agenda okuyisa ku kisaawe already yakoze eki yagenze dda kati ogenda kwangu ogenda omusanga ekisaawe nga sirinaamu sente nenoonya owa boda ne mugaa ntwala ku kisaawe nangamba $5,000 natambula ku boda nga nkuba masimu banaye mumpeereze sente banaye mumpeereze ngenda olwogenda mu ggwanga ngenda Dubai nga simanyi naani antwala simanyi biki nebifa nentuuka ku kisaawe omusajja nangamba nze nkutwala nagenda okulaba nga ninyisize ennyonyi empapula zange newuunya Katonda sawaayo mpapula zange naye nasanga fayiro ku kisaawe ng'ejjudde n'ekifaananyi ekyaliko nga si kyange nga bo bataddeko ekifaananyi omusajja nangamba nga tolinako kifaananyi kyo nangamba naye yangu okubise wali ekifaananyi mangu okireete tukiteekeko nenkubisa akafaananyi ne bakateekako naye nga documents sisi zange agenda okulaba nga babisizawo nga ninyenyenye banange abalabi baffe abamayi testimony mwebale nnyo okuwuliriza obujulizi bwaffe obwa Mr. Goodman aze nga atubuulira obujulizi bukyali bungi nnyo era kambabuulire
tuwangula lwa bujulizi kansubire nti olina kyoyizeemu olwaleero kansubire nti nga gwe naawe olina kyogambye nti kino kankireke gwe atannalokoka lokoka gwe yalokoka ng'olina bye wayitamu jangu otuwa obujulizi otubuulire wakiyitamu otya ekyo ekintu olwaleero Mr. Goodman ali bulungi ne famire ye aweereza Mukama takyali mu kuyayuya ate kuli okwensi bannange Mr. Goodman webale tuwa obujulizi bannange musubscribing ku My Testimony Sermon Index subscribing liking sharing bannange tubaagala nnyo Mr. Goodman era mumbeera bwetyo obugambo bw'obusembayo kiwedde era mumbeera bwetyo ninekanga nga ngenze ebweru bwe ntuuka ebweru awo Mukama we yaŋŋambira kati ofuuse mutongole mu kubuulira enjiri genda ku luguudo obuulira enjiri n'olunaku lwaleero mbuulira enjiri ekinzinyisa amazina ago ku kkubo n'olaba nga nkikola n'omutima gumu nzijukira Katonda byamponyeza nzijukira Katonda mu njaye gye yanzija nzijukira Katonda mu bwenzi bwe yanzijamu nali mwenzi Katonda n'anzijayo nzijukira Katonda sigala gwe yandesa ne ŋŋamba kamuzinira amazina nga siswala era amazina ago genzina ku kkubo sigazina lwakuba sirina mulimo si lwakuba nti njagala kulya si lwakuba nti njagala banfuuwe naye mpeereza Katonda njagala Katonda sibeera nzekka mu bwakabaka njagala mbeereyo n'abantu be tunaabeerayo nabo abo bakkiriza Yesu ne balokoka ne basembeza wabeewo abayaaya abalokoka abava ku njaye wabeewo ababbi ababuleka bajje eri Yesu kubanga ebiseera amazima go webiri biweddeyo Yesu akomawo era atannatereeza makubo tereeza amakubo nga bwe kyetaagisa Yesu akomawo Yesu lyekuba amazima n'obulamu weetaaga n'otegeera Kristo weetaaga n'osembeza Kristo n'ayingira mu bulamu bwo naawe n'obeera mu ye naye n'abeera mu ggwe obulamu bwo ne buba bulamu njagala okwebaza aba Testimony Index Sermon Index My Testimony olw'okunkyaza n'empaayo obujulizi bwange kubanga Bibuli egamba nti twawangula Setaani n'olw'ekigambo eky'okujulira n'olw'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga. Haleluya. Mazima gali nti tuwangula buli lunaku tuwangula buli kaseera olw'omusaayi gwa Yesu. Obujulizi buno tubunyika mu musaayi gwa Yesu. Mukama abapeera omukisa. Nze MC oba omubuulizi w'enjiri Goodman Ssemwanga osobola ogenda ku TikTok yange n'onoonya MC Goodman 24 n'olaba emirimu gye nkola. Mukama ankuwa omukisa. Amina banange ng'oweetaaze musiki asobola okukuba musiki ekigambo byonna wali mu buweereza akikolera ddala bulungi mwebale mwenna abatulaba abagenda okusubscribinga tubaagala nnyo musharinge links mu groups abantu bawulire obujulizi bwa Mukama Martha ne Planet nkutumiddeko mwenna mbaagala nnyo 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 nsigadde omuweereza wamwe Nuwampa Gloria Winnie My Testimony bambi you subscribe thank you nze situmiddeeyo nange kantumira njagala kutumira Winona njala wa Katonda w'amaanyi thank you ntumireko mwenna abangoberera ku TikTok ntumireko omubuulizi w'enjiri Natasha Crimea n'abalala bonna abatumidde ne mukyala wange mutumidde mwebale okusubscribinga mwebale okusharinga mwebale okulikinga ate tolaba n'otalikinga mukwano likinga sharinga subscribing ate n'ekirala oyigemu tubaagala nnyo thank you so much